Abasiraamu bakunganidde ku muzikiti gwa Mbogo e Kawempe okwetaba mu kusaalira abadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya eyafudde olunaku lw'eggulo. Ku ssaawa 7 omulambo gwe gutuusiddwa ku muzikiti awabadde bakunganidde bannakawempe okumukungubagira. Okusaala kukulembeddwamu Sheikh Hamidu Serwanga. Era okusaala kuno kwetabiddwamu bannabyabufuzi ab'enjawulo omubadde ne Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago. Ategeezezza nga Segirinya okugaanibwa okweyimirirwa kwe kwamuviiriddeko okufa. Okummibwa Segirinya Beiru nga kuva ku kiragiro kya General Kaguta mu 7 bwe bulwadde obwajje Segirinya mu nsi muno. Akukulumidde Paalamenti okulemererwa okuwaliriza ekitongole ky'amakomera okukkiriza Segirinya okufuna obujjanjabi obw'ekikugu. Tusuubira nti akaseera akagenda kutuyamba nga bamaze okufuna lipoota ey'obulamu eya medical superintendent Kakolaki egamba nti Segirinya bw'atava mu kkomera agenda kufiirayo. Twali tusuubira nti sipiika agenda kulagira nti bannange Segirinya bamute. Mu kusaalira omugenzi Segirinya ne Katikkiro eyawummula Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere akwetabyeko. Ono asiimye omugenzi obutekkiriranya ku nsonga z'Obwakabaka. Musajja we atakusibwa era n'amukkiririzaamu nnyo era n'emwagala nnyo. Ate nga be bavubuka Mukama waffe Ssaabasajja bwe yagamba bawadde omulembe guno kaga nti omulembe babavubuka. Era amutenderezza obuteefaako wabula n'asalawo okulumirirwa omuntu wa bulijjo mu buweereza bwe. Simanyi nnyo kikiridde naye mbadde mulondoola kubanga wadde neewuunyisa obumalirivu bwe okwetangiza okulumirira abantu ng'ayagala nnyo abantu buli waali wonna ensonga yinzemala ku bantu ng'amaana okufiirawo. Ne Reverend Kanoni Samuel Kasujja okusaala kuno takutumidde mwana n'asiima omugenzi olw'emirimu gye. Yamala emyezi 6 gyokka mu Paalamenti naye byakoze n'aba aludde mu Paalamenti emyaka 3 tebabikoze. N'olwekyo ffe twebaza Katonda okutuwa omuntu bw'atyo. Oluvannyuma ggombolola y'e Kawempe etuuzizza kansa ey'enjawulo okusiima emirimu gy'omugenzi. Eno ebadde ekubirizibwa amyuka sipiika w'eggombolola eno Charles Serubiri. Bayisizza ekiteeso okumubbulamu oluguudo lw'ekyebando nga kireeteddwa meeya w'eggombolola eno Emmanuel Serunjogi. The road I'm proposing is 34X. The road is 34X should be named Segirinya Muhammad. I beg to move. Kulembeze omulungi ga Segirinya abadde aweereza community okubanga asigala mu maaso g'abantu okumuwa ekkubo kyetaagisa. Waliwo abalala ababadde baagala onabbulwemu eddwaliro. Ngamba nti Bagonza singa nvanga mu nsi naso siwaza ebyobulamu. Kawempe ine ettaka ppitirivu erya Kessenere babbye ne mmeeya lyamanyi n'abakulembeze abalala. Twagala ekintu kimu tuyise ssente tuzimbire bannakawempe eddwaliro. Naddalwanira ebyobulamu avudde asitwakolinga byabulamu ifu tubadde twetaaga Eleze Center biri Honorable Segirinya Muhammad Eleze Center. KCCA tubadde tuyina okuvaayo ne tuzimba eddwaliro ne tuteekawo woodi namba ne tugituuma Honorable Segirinya Muhammad Ward. Meeya w'eggombolola y'e Kawempe Emmanuel Serunjogi asabye abooluganda okubakkiriza okutambuza ezimu ku pulojekiti za Segirinya zaalese. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu maka ge Kasangati gye gugenda okusula.